abalimi bangi lwaki obutabanguko bujja ekisooka kuba kwetundako mmere yonna. Bwe twetundako emmere yonna obuzibu beera buzze. Kati ekyo tukimazeewo tutya? Kwepulaaninga bulungi ne tumanya nti tulina ettaka. Naye kyennyamiza nnyo okubeera nga buli kizibu kyawaka oyagala ennimiro eno yeba ekimaliriza oba ekintu ky'osimbye, ate nga tukola ensobi ne tusimba ekintu kimu nga bwe twalabye mu kusooka. Nti bwe mba nsimbye kasooli, nsimba kasooli yekka, kitegeeza emyezi 5 oba 6 ngenda kuba siina kyenkola kirala ekigenda okuvaamu ssente. Kati kasooli bw'amala okutuuka omukungula, oba mutundidde ku 15 oba 1000 oba 2000, kati obudde buno ali mu nnusu 1800 1600 watambulira. Ne wali otusobola otuuka ng'agudde ali wansi ku ttaka nga gwe walima wekka. Kati obeera ogenda gwe walima yekka, obeera ogenda kukola ki? Apuliriza ali eyo. N'olwekyo abalimi, abalunzi, tugezeeko okubeera nga tulima ebintu bino nga tubibalansinga. Bwe tuba nga tulimye ebijanjaalo, kale tuteekewo ne lumonde, kitegeeza nnimye enva, nnimye n'emmere. Ebijanjaalo byala bisobola okubeera nga bingi nnyo. Bwe biba nga bingi, kitegeeza ngenda kutundako. Ne ku lumonde ono bw'aba mungi nsobola okutundako. Naye ate nga ndya nako, kitegeeza nja kubalansinga. Manye nti kaakati nnimye kasooli n'ebijanjaalo bino, nkungudde ttani eya kasooli ze kilo 1000, nkungudde ttani ey'ebijanjaalo ze kilo 1000. Abaffe byonna mbitunde? Nedda. Sooka otunuulire famire gy'olina omanye nti nina abantu bameka. Kibaleebalemu mu mmere gy'ogula bw'oba ogula ngule. Kuba kati ne byatuuse mu kyala nti tugula emmere. N'ogula emmere okusobola okubeera nga ate bitambula. Kati ogula kyenkana ki? Kati bwe mba nnimye ebijanjaalo ttani ne nnima ne kasooli ttani, ngenda tutandika okwawuzaamu. Manye nti n'abaana bange 10 buli lunaku tulya kiro mmeka? Buli lunaku tulya kiro mmeka? Kama nti kiro y'ebijanjaalo tugiryemu etumala. Kati kitegeeza mu ttani 1000 ezo z'olina, bwe nzijjako kiro 5 ne mbitunda, n'eza kasooli 5 ne nzitunda, kitegeeza mu nnimiro ninayo lumonde, nsigazzaawo kiro 5. Abaffe kiro 5 musobola zirirako bbanga ki? Kiro 5. Kati ekyo kitwale ku ssomero eddene. Buli lunaku bakozesa kiro mmeka? Ogende ng'ofunza ewaka omuli bameka? Kale dda mu kiraasi y'abaana bwe manyi n'abaana 20 basobola kulya kyenkana ki? Bwe manyi n'abaana 10, kuba mulimu abantu, mulimu essomero nga lisobola okuba obusawo 2 kiro 5 ez'akawunga, kiro 10 nga zigwa. Kakitegeeza nti bw'oba wazaala kasomero kiro 5 muziriira mu nnaku mmeka? 5. Naye genda ng'ofunzaamu, omanyi kaakati nyina abaana 5, 10. Bwe tubala mukulembeze yali atusomesa ende y'akawunga mu COVID. Ndowooza oba ennaku zino tukyapima. Yatugamba nga sala bwoti, kole bwoti, akakubeezaawo. Ne kati ndowooza tulya ne tukkuta. Naye bwe tuba tulya ne tukkuta, tujja kulya tukkute nga tetwetunzeeko mmere gimalawo. N'olwekyo abalonzi nga tuli mu makungula agateeyagaza olw'ensonga nti batono abakungudde. Mu butuufu batono abali mu kkungula. Abaddako bajja kungula mu Desemba, gwe tugenda oyingira wiiki ejja, naye ng'era nabo batono. Kitegeeza ki? Obutabanguko bugenda kweyongera mu maka olw'emmere entono etamala. Kati amagezi genkuwa, gwe alimye ekitono nga kimala baawaka tokitunda, kye kisooka. Bw'oba olimye ekitono
ng'olabira ddala tekibamala kutundako ate olye nako. Gwe amagezi ge nandikuwadde totunda kwejjako mmere, kubanga akaseera ke tugenda oyingiramu kagenda beera kazibu. Emmere erina okulinnya yagala butayagala. Ekyo kyolekedde kuki? Ku matooke sanji zino gatandise okulinnya, lumonde atandise okulinnya, ne kasooli si ebbeeyi ewandigambiddeko nti kubanga bulijjo kasooli bwetuukira mu budde buno kiro yali etera bbeera mu nnusu 8 7 ku balimi, naye kati obudde buno kiro ya 500 ku mulimi. Kati bweba ku 500 400 omusubuzi yamutunda nnusu 108, kiro ya kawunga nebeera ku 22,200 oba 2400 kisinziira w'okaguze n'omutindo gwe kaliko. Kakitegeeza nti emmere ejja kulinnya. Tumazeeyo tutya obutabanguko mu maka butagyemalaako. Bwe tunagyemalako tujja kubeera tubwanirizza. Biki ebiva mu njala? Bingi, mulimu endwadde, mulimu okufa, mulimu obutabanguko mu maka. Endwadde zijja zitya? Anti endiisa, abaana tebakyakkuta, tebafuna biriisa mu mibiri, n'omukulu wennyini nga tokyakkuta, ekivaamu kuba kulwala, bw'olwala kufa. Kaakati era ensonga endala bwe butwa obuva mu mmere naye nga tetubukubyemu wabula bwereetamu bwokka naye nga kiva ku ntereka. Obukuku obwolaba abalimi bwe tuba tutereka emmere twewale nnyo okugitereka nga mbisi. Bw'onaatereka emmere nga mbisi akawuka ako kajja kujja. Bw'olaba ekintu nga kizzeeko obukuku obutera beera mu kala eya green, manya nti obwo butwa. Era bw'aba kasooli tomutwala mu kyuma mukuba, tomutwala, ogenda kuba olidde butwa bwennyini. N'olwekyo abalimi tusaanidde okubeera nga twetereeza mu mbeera eyo. Tolya mmere erimu bukuku obwo, olina okubeera ng'obwewala kuba kigambibwa nti bulwaza ekirwadde eky'ekibumba oba bulwaza ekibumba. Kyova olaba nti n'abaana abato ennaku zino balwala endwadde ezo. Alwala puresha, n'alwala sukaali, n'alwala ekibumba, nga nekiva ku ndya gye tulya. Bwe tugamba food poison tolowooza nti bazze ne bakuteera butwa mu mmere direct. Nedda, abamu ffe ababweteeramu ne mu butamanya olw'entereka y'emmere yaffe gye tutereka. Bwe twogera ku mmere tetugamba ku mmere eno yokka yakutunda, naye n'emmere eyiyo awaka awe tugenda okutandikira. Kamale okolamu katono bwe nti ati tukomewo. Tovaawo, okyali mu program Omulimi n'Omulunzi.